kati ate wangamba nti jangu tutunde kitange yafa okimanyi gye nali Kenya bange bawange bwafudde nange nezija kati gendo twale ebye Kenya wanononyewo oti kati kyonna kyewetaaga okukola ku hotel ogenda bwono bweyagala kyapa kyayuzano kikwasa nga buli kimu kyowulira it is okay tuluddewo kati mu bufunze kola ekintu kimu ekiro kya leero kakasanga tebukya nafuko nabifuna buli mwana ali wano yakola application nga John Madam John nomanya byasomerera eno sikunenya olaba ekintu kino okyali mupya mu kintu olaba ffe obumanyirivu bwe tulina tumaze nga tutambuza hotel n'ebbanga ddene wakati maama yazze oyo kati ate nze nasanyuse nnyo kuba nti nina maama owokubiri naye waali neŋŋamba nti kati nfunye abantu famire yange egenda erijja nga bwolaba nti kati esaidi yokka gye nninaawera gye nyinza okugamba nti bebana abantu besobola okulaga mu bantu bange oba mu mikwano gyange so nkusaba bamaama baleke tebakustressinga mwani wange yansobera ye buli kimu ekikye njakulaba njakola kino naye nange z'ebintu ebimuntamya n'okumumuntamya naye I love him. Daddy, gotona kubeera awo n'olaba ng'akola. Akola bulungi nnyo jjajja. Olaba wali ku bitooke bya wali. Yawala kaseewo bulungi nnyo n'akuŋŋaanya omuddo. Olaba kati nga bw'olaba okuva nga wali yalimye okuva wali naawo obuwanvu. Omanyi abantu b'omu kyalo bwe bati bwe babeera. Kakati engeri gy'abadde ng'abeera mu kyalo kati yamanyi nti tasobola kubeerawo nga talina kyakola tujjukira nti tetulina mirimu. Kenya. Kenya nayo baddawo ne balimanga. Osanga Kenya abeera abadde awukawuka nabo balina ebyalo gye balima ayinza okuba abaddeeyo mu byalo nga buli kaseera abeera alima kati okubeera ano nga talina kyakola ayinza n'okulwala. Yaŋŋambye agenda kunjigiriza Oluswayiri. Oluswayiri? Ate ekyo nga kina. Olaba mbadde mpitawo ku wasikaali n'atandika okutolotooma ebigambo bye sitegeera. Agenda kunjigiriza Oluswayiri. Nomanya asikaali byayogera? Manya asikaali bwe muyitako ayogera biki. Muyitako oba agira ekinebera kiri oba biki naye mpozi ngulube nga olwasikaali si Luswayiri. Ngenda duyiga. Ajja kuyigiriza ekyo kinaaba kirungi nnyo naye jjajjaawo oyo nkusaba kintu kimu mukwate bulungi era mukkirize nga jjajjaawo oli kubanga muganda wa maama wange kati oli maama wange yabeera muganda abeera jjajjaawo nnyo tomuteekamu ekintu kyonna ekitawaanya ebyo byotera okubeerawo ne weekyanga n'okola otya mwagale ono mulungi ayina n'ekisa alina ekisa omanye emboozi gye yanyumiriza tuwabaddewo yanyumiriza eby'e Kenya n'aŋŋamba mbusinga yesi kufiirwa tiyalize eno mbu naye bulijjo abeerayo ng'agamba mbu eno yalekayo ife mbu nga yalekayo abantu be kati mbu bwe yafiiriddwa oyo gwe yagambye isimawo baawe kati n'agamba kajje naye mbu nabadde bulijjo agamba ajagala kujja eno era wadde ojjalaba ng'aze n'antwala era ajja kutwala ate taleseeyo abaana bona oba oyagala genda agenda kuddayo tujja batwala ate taliddeyo kulaba ku baana be yagamba yalekayo abaana awo muwerekera no problem tewali tabu nja muwerekera okay ate kasita nja kuba ndina mu holiday era nja muwereka agenda kunjigiriza Oluswayiri ngenda kokolocha ola daddy tugenda kuba twogera nga olujja tagundi ngatabiwulira ngatalina kyati atya nakugamba nti kati biruwa byonna byo bye nagamba nti olina okubifuna biruwa nze maama sina kye nakoze era nze sina kye ngenda kukola era maama sina kye ngenda kukolerako ddala kubanga sina bwe mbitandikira kati mbijjewo wagenda okujja nga ogenda bitandikira nga bwe wajja nga omanyi ogenda bitandikira wenyini wadde olina bitandikira kati maama omanye ekiriwo omuntu yekwata mpola ekikolwaganya okukkiriza kwata mpola paka ddi omanyi paka ddi okwatidde empola tugumiikirizeeko naye nakugamba kyekiseera tukutula eddiiro ntambule enve wano nga buli kimu kiina kati osuubira okufulumano nga sinafuna byenjagala nkukwata mpola oli kofu buli kaseera oli mukusoobasooba mbuuza gwe simanyi osuwa nakujja nsooba maama binsobedde nsana bwentandikira binsobedde njagala jonaga mubadde ki ndaba mu amaloboozi mukaayanakaayana kiki oba tewali
mukaga byonna mbiwulidde ntandika kumbuulira buulizi naye nga byonna byendiwala buli ki okuva mwanandikidde mbadde mbiwulira naye muganda wange mukazi nkusinga bukulu naate gwe nsinga bukulu maama mbuulira byonna endiwala ne bw'onooseka obuseko obw'ekiroko nkulayirira tewali kitugenda kugamba oba ki abadde mubiŋŋambe kanze mbaviire Mama, lindako. Mama nze wamaka nkugambe. Mama. amambuli terere eri mulekayo kubanga bw'onookola otya nze byonna dirungi manyi katugirimu aba gwe naani mwe nga bwe tuli wala kuba ndiwuli Mama. Wamaze lwakeera olunaku lumu nga mama andeeta. Kati nga ngamba. maama ye yakuleeta ye yakuwasa oba wayunze kuba ntimanyi wano oli mufumbo wa mutabani wange Nedda yandeeta buleesi mama. Yandeeta buleesi nangamba nfumbirwani mutabani we. Mutabani we ebbanga lyonna lyetutambuza. Naye nga yajja nga ngambye ekigendererwa teyandeeta kufumba. Ompulidde mama. Nangamba ayagala bya bugagga. Nide njagala mutabani we tufune ebyobugagga. Naye ze mama oluvannyuma nengwa mu mukwano. Era nze ebyaddiiru byonna nembikola ki nembivaamu era nzindako okubeera nga nkola ebintu byange ng'omukyalo omufumbo. kati ayagala mukole ki Ate ye nangamba ate ekyo okyetaaga ekyo tokyetaaga obitegedde bwe yalikya si kyobadde oyagala sinakumalayo sinaba kunnyonnyoka waliwo kempulidde kenjagala okutegeera ate oba okawulidde gendamu omutegekere oyo omumanyi ayagala byakulya yitaawo jangu ogenda omutegekere yanguwa oli muveeko ebintu ebintu bimwonoonye n'omutwe kati mama buli kimu bugagga kati bumwonoonye omutwe buli kimu ayagala eri ewaffe yatundayo ebyomusajja n'abitunda ayagala bya mwana akati nnonze amagezi genkuwa kulya kyakugamba tugende nange akasente nkagala yambyako sente za kitange akati nange wakiri nfune kwako kukaluwa wako kemupiirwe nawe nga mwoli mwendi andi mbitegete katuli aba asatu kutula nange nve wano gwaye ndi sikyaluke ekyandeeta oli alinga abuzaabuza atamanyi nti najja kufuna ku bya kitange kati kanfune ku byono mukeyanguya bagambye ate obadde obimunnyonnyola ng'onoonya kiba kugambye ekiddako kati olinze eki genda omunyule ffe tusitule yanguya nabulamu okya naye nze nange kati ndyeyunzeemu kuba nange nkaagalako akaseera nange ntera eno nandabe gyezitwala kale bulijjo manyi olimu amagezi naye oli kisiru totegeera naye bwatangaala kati obadde omugamba byaki kati yangu wagenda omunyula oli yangu kubanga kati mbadde nkubanja omu kati tukubanja aba babiri ati omuyingizaamu kati ekinene enyo bityo obadde ogenda ofunako obadde ogera kufuna bitundu 5 kati bisse tulina okukusalako ogera kufuna bitundu 3 ku 100 asamwasamwa nkole ntya okola otya genda omunyule kubanga tukubanja aba kyolina okumanya kati beera mugezi genda omunyule Nagamba nti no mami wa like atanjagala. No. Just mami kati alabika abakozi ba wano gwe tubamanyi. Baka bamusumbye kati ali up and down.
nekitegeeza nti no tanziramu eba mwebuuzizi. No like atakuwulidde ate like tayagala amanye nti no oba tayagadde tumwerage okitegeera. Robert golabanga ekyo kiri fair. No like olimu kiri nti mami takwagala. Robert nkoye ebintu bino gwe buli kaseera owolereza mamiwo. Obikoye niyo bikoye mu bukyamu osazeewo bubi mami just alabika akuyiseeko buyisi anze nokwata oba abaddanga nze mpulira nga bintawanwe waliwo ensonga zetugenda okwogerako naye njagala bye tugenda okwogerako ebimu mubikole ebimu mubireke owaayi ayina amagezi ategeere atayina amagezi abireke muwulire kiki kati olukiiko olugenda kutandika muwulidde manager byero nati byenjogerako temuli professional kati otuuza otya meeting wano bodroom yabadde ki madam Joan nkimanyi bodroom zirinya naye zombi zonna ennya ziri booked mulimu conferences ate era kyobola lwaki abakozi bali bameka bali batono wano bali abalala mbadde nyina okubalekayo bakole baweereze kino nkikoze kubanga wakisabye kati tukireke kati manager tutandikene meeting ya kyekituuzizawo anti meeting gwe wagisabye I mean gwe wagambye tujje tutuule so tulinzeku era obwedda tutudde wano nga tulinzeku kale tekirina buzibu ensonga etutuuziza wano nga bwe nabagamba era nga bwe nabagambako njagala kino okuddamu kukikkaatiriza nakukibanyonyera nti ono mukama wamu ebintu byonna byabagamba oba kyonna kyabagamba mulina okukola ki okumugondera nga mukama wammwe kubanga ono mukyala boosi muwulidde yayensonga eyo mwana wange mujeebale kale maama muli mutya tuli eyo tubadde eyo mwana wange amawanga mazibu mazibu eyo gyenali gyenafumbirwa ombadde eyo olulimi lwantawaanya oluswayiri mwana wange nabogera luswayiri natawaana oluswayiri naliwo n'olwabwe nga kati ffe lwano twogera oluganda olukyukuyu olulimi lwantawaanya oluusi oba ebimu banvuma nina kuguma ng'oguma gumi embeera yo mu bulamu obwo naye singa omusajja ono yali nafudde ebimanyi byamaka obimanyi mubeera awo ne mukyakala ne muddamu ne mutereera naye munaye taatawo okugenda kuno kwepaleeta obuzibu ate era nga bw'omanya amawanga kuba waneyomba ofiirwa omusajja w'obiirawo naye bali bangamba olinawo ayonka tambula n'ogenda nembagamba kati ate nze nafuuka weeno ntiwa abaganda genda namanga ndowooza akasinga batuli bagezi ndowooza bo bwe batyo munaye nga abaana bamama tujjanga kulaba tewali buzibu munaani n'okomawo n'odda mu kyalo neeri teri wange ate nawo ne maama woono olowooza nno yannoonyangako maama teyannoonya nga mbeera eyo omulamu bwe butyo naye ate ngeeza okudda eno nabyo bikyansobedde mwana wange kati mwana wange kino nkikubuulire nawe omugasa kati naye omugabantu omukulu ndowooza tekikuyise bubi nga nkikugambye maama wo ate ettaka lyonna teyalitunda maama ettaka yalitunda mwana wange kubadde tokimanyi ate munemmanyi simanyi nayo yakanaza okuntwala gye bamuzaala nze gye babazaala mwe simanyira mpozi gwonontwala mukiwuli ono mukama waffe tumugondera buli kyatugamba tukikola tewali kyatugamba ne tukinyooma buli kimu kyatugamba tukikola bulungi nga waba atuganda ensonga z'abaana manaja lutembadde mbuuza manaja wankyusa n'ontijja eno mu gadeni n'ontwala eri ntandika okubanga
madamu bwe yansangayo yantwala bubi nnyo 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 n'anvuma n'aŋŋamba sinakukolera eno n'angobayo n'amaanyi amangi ne munyonyera nti nogwe wangambye tandika okukolera eno n'aŋŋamba taddamu okundaba okuggyako mukozi nga njagala angobe ku mulungi kati nze nkole ntya kwagwe oba osazeewo ŋŋamba kiro naye aŋŋamba kiro kati tange embulirwa ekyokukola. Manager, I think it's a professional thing to talk about something. Pango mwana ayokwa complaining. Namusango gwasoka musana mugadensi. Kuya bulungi oluvannyuma ennyo mkomyewo musanze abo akola kyayi. Kati oyo mwana akola kyayi ki yakisomerera ddi? Kale Madam Joan sagala kugamba ebintu bino sagala tubitwale wala era ndooza ensonga lwaki twalise meeting eno. Ensonga eyo tugitereze mukitegedde. Omwana oli Florence nga bwe nakunyonyola nze namujja eno emukola ki emutwala mu kukola kubanga abaana bali professional. Tewali muntu gwe twaleeta wano nga tayise mu kasengejja bonna baakola ki bonna baakola interviews era ne bakakasibwa kumwe na waliwo gwe mmanyi waliwo gwe nayita wano gwe nkumanyi gwe mmanyi ewamwe mmanyiyo abaana bonna bajja ng'abakozi abalala bwe bajja kati obuzibu simanyi obusanga mbadde njagala tukkaanye Madam abaana bano mukwatagane nze yensonga ndoza bwe bukulu bwa meeting eno mukwatagane omanye buli omu waabeera wemba mu station nze weewo nga manager okitegedde nnyabo kati awo bw'osobola oleme kuddamu kufuna buzibu nabo yensonga ya meeting eno ate n'abalala njagenda bakulagana abatasobodde kubeerawo wano naye bonna wemba ntadde omwana kiba kitegeeza asobolawo ng'oli bwe nakunnyonnyola mu kofi abitegeera bonna tukola on job training kubanga si buli kimu kye balina okukola no tebakisomerera. Kale manager ekyo nkiwuliriza era n'abakozi ndowooza baganda. Ettaka ndi mwana wange nandikutudde ettaka lyali ddene mwana wange jjajjaawo yali atulekedde ettaka eriri awalungi eririko ssente nammwe temwandibonyebonye naye nalitundyonna nasangawo kawugiro we kati muli bijja na nnyumba yonna yalitunda kati nendaba we natandikira simanyiyo ate bwe najja nemugambako nabakati oba yanterekerayo oba kiki wemugambako avumabuni ayompayo gamba katiibwa nga mukulu wanyinyonyole oba ngambe timunda ekyali kino nakirora kino naye okuŋŋamba obugambi nti ndaba bambi saba omu n'olumbe balwabya olwange yanga twakwabisa n'olumbe fe tukyakutegeera naye mama kasite ekyo nkitegedde katulabe engeri gye tujja okuyiyamu naawe ofune ekyokukola oba tukufunire naye woosobola okubeera ya kijja kukola mwana wange ng'ono obonyambye munnange nja kunoonya tulabe okula wewetaaga akasituko akasiisira kowootuula kituufu kuba kakati muwana abaana bange mukamwana kyetaaga kubabeera mutwagala mujje tukyalire naffe tujje tukyale naye okujja nti ate kati nange neezinge wano kituufu nange sikyagala buli kyembagamba mulina okumpuliriza if not that mu byonna tujja bagoba tuleeta abakozi abapya manager temumuyinaako luganda nze nja kuleeta abakozi abapya wemute sorting out byemukola. I want this hotel to be with professional workers so that tufuna service ennungi ne bakasitamazi okweyongera okujja muwulidde. yenkulaakulana gyembagamba tugenda mu maaso naye bannaye manager twajjira olungi manager ndeka njogere naawe manager tunulya mukyala bosi yeyakula teyeefaako yeyakula atya naye omukazi n'atumanyirira ddala erina okwogera ngamba manager nkugamba mumpulirize njagala mufe ku kyabaleeta muwulidde bagambye oli mukama wamu kubanga mukyala ki muwulidde kati buli omu afe kuki ku mulimu gwe bwe mba nkutadde wantu kyo nabagambye wali mu ntandikwa nti byonna bye tugenda okwogerako ebimu mubikole ebimu temukola ki kati mutegedde bulungi mbagambye mumugondere nga mukyalani njagala mubeemu ku magezi
Mba mukyagala emirimu gyammwe. Muwulidde? Mukyagala okukola. Kale buli omu adde ku mirimu gye. Naye manager oyo kazi tasobokerako ddala wadde ddala nze bannayange. Please, and Florence, mind your words. Mind your words. Kitegedde oli mukamaawo. Mugambye ddayo gye nakuteeka okole. Bwe mba nkutadde ewantu walina okubeera, buli omu abeerawo, buli omu adde ku mirimu gye. Meeting igidnati. Ono omukazi ali mu kuvuba mukamaneja nga bafumba kyayi mulabe yamusanga bwabuuza ku woteri bafukamirawo kyekyalo olabe ali mwakitibwa w'amadahala bino bifu naye nze nno maama siina buzibu naawe okukubeera era n'omukyala yaŋŋambako olumu eyo mu kisenge nti ate bamaama bali wano babiri oba buli omu tumufunire waabeera naye nze saakirabamu buzibu naye kyendowooza nti nga gwe bwokireese tugenda kukufunira wobeera nange nno n'oba okoze bulungi mwana wange mukama akwongera omuso n'oba nyambye neyanziza neyanzenge ate nogwo ntikudde omugugu naye maama waabadde amuwa buvumi kyatambumye bannange maama ojja kutereera kamala okulaba Joan. Yes dear. Sitati mpita lugumu. Kakati munnange ekikumpisiza maama yagala kumufunira waabeera. Yes. Mama wega kufunira. Nze nakugamba bamaama bange mbamanyi. Munewe embeera mwana wange mugenda mundabeko nga mind mugenda wano. Ekyo kirungi wa maama bwate bwasazeewo. Tumufunire waabeera. Naye webale nnyo maama. Kale mama webalire ddala munnange omulala agaana. Ono tasobola gaana ono muntu mulamu nnyo mulungi nnyo byonna byakola tasobola gaana. Kamiina. Kati kyekyo kyo. Mbareke mbadde mukyala. Yep. Omulabe ate yenna mwattu mulungi bw'atyo nga bw'omulaba. Nyamu nazedda wano naye nga temumpa kyayi. Okuwa kyayi sandiganye naye ani agenda omusasula. Bwekyo kimanyi nti nze ndi girlfriend wa Robert. Bw'oba girlfriend wa Robert ne tukola tutya tukubanga abeere mu kyoto olw'okuba oli girlfriend wa Robert Katrina Robert ajja kuwa ekyayi. Gwe nyawo tekimanyi nti Robert ye musika w'eno hoteri. Tekimanyi nti nannyini hoteri eno Sezaala wange. Twakalaba ba Sezaala anaatukuba Sezaala mu maaso ye nanyi taata w'omwana nga tanakujja tugamba mbuno oba mutabani wange nafumira nze tondeetako kajaja ate oba tosobola kwogera bulungi. Okay, kale nenda it's okay. Kyayi muleke ondeetedde ne bbugu nkasikyayagala. Kankubira Robert andeetere ebyokunywa byenjagala. Mu hoteri ya daddy we. Woba oyagala mukubire nze sigenda kuva Jeni nzije nkuwa ekyayi mulinde yajje amukweweere. Nange kenyini obadde omazeeko emirembe. Era ngenzi oba okubakuba. Hello? Robert. Okimanyi nti no kana kakozi ka hoteri ya daddy wo kanyumya ekyayi. Iye ndi wanile njala nnuma kyokka nkagamba kampa ekyayi kangambe kangumyegumye konakona nikamona gwe tekanvaluwinze jangu. Okay, kale bulungi.